Bisopu Kibuuka wa Mamuli International Prayer Center atuusiddwa ku kkooti ekira ku ssaawa 6 wakati mu nnyiriri n'abasiba bala nga waggyibwa ku poliisi ya Kira Division. Bamusookereza mu kaduukulu ka kkooti nga balindirira omulamuzi okumusomera omusango. Ku ssaawa 9 n'ekitundu kkooti etudde mu maaso g'omulamuzi w'eddaala erisooka Ivan Seguya musomera omusango okutulugunya omwana Dennis Otieno nga limuwuliriza mu kkanisa nga mulanga okubba ssente z'ebiro by'emitwalo 40 mu ofiisi. Oludda olwabyo lutegeeza nti byaliwo nga 22 omwezi guno ku ssizo lya Mamule International Prayer Center Janda Namugongo. Otieno Dennis Mukasa n'omuleetako obuvune mu mubiri. This court does not have the jurisdiction to try this offense. So I'm not going to require you to plead to the charges that have been read to you. You will take a plea before the chief magistrate. Omulamuzi ategeezezza nga batalina buyinza okuwulira omusango guno n'amusindika ku mmereru z'okutuusa nga 3 omwezi guno olwanako mu maaso ng'akulira abalamuzi ba kkooti ento ekira kuba yerina obuyinza okuwulira. Kkooti ebadde ekubyeko abagobirizi be nga nabo babadde batudde wabweru. Yamukubye n'amumenya teyagenderedde neefaza muntu nga mmwe. Ate naye alina obusungu nga mmwe teri atalina busungu. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.